abono bebanaffe aba Kingston Productions wali okuva ekireka bebagenda okubanga bakutuusaako olwomanya tutandika butandisi ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero kyoteena genda maaso nakuleka nga bakunyumiza bunyumiriza ICMG Igwe Creative Management Group bebakutuusaako MK Video Center Majestic Plaza level ya 5 duka namba 8 begasoomo n'abagost title kuva wali kireka bebagenda okubanga bakutuusaako ekino Uganda kyaffe ekyolwaleero kyotalina kuleka nga osubwa ngera omukolo ogunanyuma gubaako ba partners bangi abagenda maaso n'ogukutuusaako bano ba B Squared Film Production Agost title awamu ne Igwe Creative Management Group kakati yenu gyetandikidde tutandise ne kafulu kasige John Bosco sagale bwalingiza mandwa ze zirinnye emizimu gye girinnye Lubale yekyanze bas bwalingiza ali mukoona ali masanganzira kale wewunye ne sinema tenaba kutandika tetunaba kumanya linnya lyayo bas egenda maaso ate nga saba kunyumirize ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero era kyekino kyetutandise kadugenda okulengera lw'omukulu ajayiriba oba yeetiise TV teryamanyi nagamba sina budde bwakulinda ng'onindisa otya gwogenda okubeera mu mandwa zange oninzanga agenda okumpa akakadde abalwadde bali eri balinze jjajja onansonyiwa kati jjajja obwedda ne bwolaba yeetala waliwo gwabadde atumye era nga gwatumye alese ekintu kikino kiringa TV jjajja bokisi yeeyo bokisi jjajja kino kekintu kenagambye mulimu omuntu nkuwulidde bulungi ye jjajja mulimu omuntu omwo mbera nebase ngendo obuli wakwatako n'ogoberera bokisi nga togiraba kati mu bokisi gyaleese ladies and gentlemen mulimu omuntu era bw'oba weebase ogenda okuwulira kuweewetako ogenda olingiza bokisi nga temuli muntu okuva lwekimulemeredde kakireetewo akafulu John Bosco kasirye ogambye mulimu omuntu muno kati nga jjajja agenda maaso n'okwetegereza kino tukitandise ogambye mulimu omuntu jjajja akunyumiza gwakoowa nkugambye mulimu omuntu muno deka naawe ng'omuntu bebana aba TV betulengera nolengeramu nolabamu n'ebizimbe olanga olaba TV nolaba ekizimbe kya fulati 6 ne bokisi okubaamu omuntu oba gwe okubiddwa omanye abalala ennaku zino mwekubya temubeera ku oligino ye bweba bokisi kika kyeno ey'ensonda 3 jjajja gambye omuntu mwali omwo kuba konkona simanyi oba bw'aba mwali abaana addamu tewali amanyi kuno konkona ebokisi erimu omuntu kati jjajja kyava agiwuliriza leka naawe muntu kika ki oba owuliddemu akakebe n'agikonkona efirimu etandise ebokisi gye baleese mulimu omuntu kakati muntu kika kyono naye okuva bwe bali nti baleese eri kafulu katulabe naye nga tewali kempulira oba yeebase jjajja leka kubuzaabuza gwogenda okuntaasa mbuulira mponye ntya ekintu ekyo naye nga mulimu omuntu kireke kindekere ojja kudda buzi kati nga mugambe ba mulimu omuntu nga nze siraba muntu bw'asobola kujja mu bokisi eno kindekere mala ogenda okukirabako ne bajjajja bwe naakitwala ewa bajjajja bajja kumanya gw'ojja okumanya omuntu bw'avaamu kati gwe kyoba okola wetera kwebiringa mugobe genda kola kimu teweerabira kasente kange awo senga weerabira akasente
wandiddayo ne bokisi yo n'omuntu wo. Naye omuntu yayitawa. Kyokka omuyayi agamba mbu akiro akigula tekigguka. Bokisi kyeno ey'amaaso. Bokisi kyeno gye mugamba eriko amaaso. Kyokka tegalabika. Efirimu yiino. Kati firimu eno ng'etandika. Oyinza obeera ebweru. Yiino. Kasirye John Bosco gwe tutandise naye. Bamuleetedde bokisi. Kati okuva bwali nti yaliko emmandwa emizimu lubaale n'ensiriba zonna nga yeetika bokisi. Zonna ndeetera buno bubokisi buno. Tongamba bubokisi buno bwawalagi. Ng'asituka ng'ajjawo bokisi ye ng'atwala waka. Wano ebyokwerinda biri gulugulu. Ng'akwata bokisi ng'aleeta mu ssabo. Ssabo liri waka ng'ateeka awo. Kino ekina-Uganda kitandise kivuddemu emuke video center Majestic Plaza level number 5 edduuka namba 8. Akati omuntu amuleese ali mu bokisi omwo. Ffe tuganye muntu mwali mu bokisi talya. Olaba enjala weemuluma nga tomanyi na byalya. Efirimu yiino nga galira kintu kye. Asooka ayingirako n'awaka. Bokisi ng'agiteekaawo. Kandi batugamba nti eno ensi enyuma. Naye gyekoma okunyuma kwayo ate gyekoma okubaamu ebizibu. Bino si bigambo byange bya firimu. Ensi eno enyuma. Waliwo abasajja 3 abaali banoonya obugagga ne bamaliriza nga baguza amajiini okusobola okufuna obugagga. Bino bigambo bya firimu si bya mukiibi. Bwe bamaliriza obugagga obwo bwabufuna era mbu ne beeyagala. Naye nga bw'omanyi nti buli sitaani kyagaba kibaako n'obukwakulizo. Amajiini baagasobya ne gabatta bonna. Naye nga wadde bonna baafa, amajiini gaasigalawo nga tegalina gasaddaakira. Ebya sitaani nga bw'obitegeera obugagga baagenda ne babunoonya ne babufuna. Naye ekibuuzibwa kino kibuuzo firimu yeekubuuza. Singa nannyini by'okoola afa nga tabizzaayo gye yabijja, kiki ekiyinza okuddirira? Tetunnaba kutandika firimu, naye firimu yennyini etwebuuliza. Waliwo abasajja 3 baagenda ne bagula ebyokoola okusobola okufuna essente ez'amangu. Nkale essente mbu baazifuna, naye mu kuzifuna baasobya amajiini ge baagula oluvannyuma ne gabettira. Oluvannyuma lw'okugebettira ekibuuzo kibadde nti olowooza ki ekiba kiddirira ebyasigala by'amajiini? Ejjiini lyebuweekula tutandise. Mulani Sozi ye nannyini firimu era nga nannyini kuwandiika ye Yunusu Igwe. Ndilwalana Ronald n'abeera omutumi w'amannya eno etandise. Yunusu Igwe ye mugasigasi era nga ow'obufo Ghost Title Uganda etandise. Director of Photography Yunusu Igwe. So nga Kato David ne Mulani Sozi Executive Producer. Yunusu Igwe n'abeera Director, Assistant Director Ndiwalana Ronald era nga eyateekamu essente ye Yunusu Igwe. Firimu eno etandise. Kakati ennaku emabegako ebyo bye tulabye nga tebinnabaawo, tugenda okulengera bokisi ekirako namunkanga mu bbanga. Ebokisi eno ebokisi eri mu bbanga yekyanga. Ndiwalana Ronald ne Namuwoya Teddy bonna tubasiba kweno etandika. So Sebagala Dominic ne Magala Emma nabo ku lutimbe. Kasirye John Bosco oyo ye twamulabyeko dda. Tugendera okulingira waliwo ebokisi eri mu bbanga ebadde eseeyeeya. Era olwamaliriza okuseeyeeya yawumulira ku mabbali wano. Tuli ku kyalo ekimanyiddwa nga Kikandwa. Kakati abayaaye nga bomanyi ebyekyalo ayina gy'ava alengera ennago. Nimanyi waliwo andabye. N'asooka amala okumagaamaga bulungi nnyo. Waliwo amulabye kyava aleeta ebitege. Muno yajjamu n'embaliga. Kati aba agenda okuggyayo emaali owa boda n'ayita. Tebalina lugamba abo balina kye banoonya. N'alengera emaali.
n'alengera emaali n'abikulamu nga nkalu. Badde manyi ngudde ne mu maali naggo. Kati box eno ebintu bizibu yagibikula nga nkalu naye kale era bajja kumpaamu kegamba tezifudde adda na lusoggo ng'avaawo ne box eyo. Imagine agikebeddemu nga nkalu nga yeetiba maali ng'avaawo na maali ye agikebeddemu nga nkalu naye era kale yakizuula nga muyinza okubaamu 5 ku bantu abaagala okutereka. Omanyi abantu batereka nnyo mu bubokisi obwo ng'avaawo nabwo avaawo nako kyokka ye bokisi eri gye twalabyefo eteriiko kiwujjo naye ekirako helikopita ng'asena maali ennago ng'agiteeka ku mabbali. Aleese ennago ye teebereza agikebeddemu nga kalu era n'asalawo n'ajja nayo ebokisi eno. Tulaba ennaku eziyiseeko 2 bye tulabye nga tannaba kutuuka wa Kasirye John Bosco mutaasa bokisi. Bokisi eno yavaawa ebokisi omuyaaye yagirondanga nago. Omanyi omuyaaye buli kyatategeera kyonna kyonna agitwalanga mukisa ogw'obugagga. Sebo oyinza ogirekera awo ng'erimu akakadde awo genda ku bagagga n'agigula n'akuwamu akakadde. Omuyaaye buli kyatategeera agutwalanga omukisa ogw'obugagga. Kale teyeefiriza mukisa ye muyaaye ng'asooka afuna amazzi male n'okugenda okumala okukoggamu. Agenze kendeerako agenze mu kaabuyonjo agenze akendeereko alonze bokisi nga bw'omanya ebyabayaaye taleka nago ng'asooka afuna bulungi ne toilet papers nezimera obumezi. Kale gwe aba supermarket mujja salwa nnyo eze yazirima awo kumpi bwe ziggwako ng'enkya zijjako endala. Ebokisi gye baleese ennago gye baleese ennago yebikula yokka. Tugenda okulengera ennago yebikula yokka ngambye yokka ennago. Kati omuyaaye tamanyi ng'amala okukogga amaze okogga obulungi ennyo kumbe ennago gy'aleese yeekolako yokka. Era tugenza okulaba nga teyeggudde erina kyenoonya. Kati kyava gyayo essimu evuga. Alo Kasozi. Owaaye Kasozi. Mwana no nange mbadde nteekateeka kukubira. Nono nange mbadde nteekateeka kukubira Kasozi. Ne kati plan gye nyinawo. Mbadde nyinawo akabokisi. Wulira abayaaye agendeddewo mu katale. Sika kyuma kambaawo. Akabokisi kano sika kyuma kambaawo naye baakazimba bulungi. Ziringa zino ze baziikamu jjajja. Kati nga mugamba embaawo ziringa zino ze baziikamu jjajjaawo. Nedda kyokka bambi mbadde nsala naye nga kakabokisi nkayina tikyowabbula kyakakozesa diiru nga bw'omanyi omuyaaye tosobola kubulwa kyokozesa kakabokisi ako. Ayogera ne Kasozi era mulina okumaamu akavaamu mu kabokisi ako. Omuyaaye olugendo lwe terwamusalidde bbule. Akabokisi ko kakoka kaali keesumulula. Gwe ngamba muno. Tugenda maaso. A movie directed by Igwe Yunusu, Igwe Creative Management Group. Kakati eno etandise ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero. Abayaaye sebo oyinza okalekaawo ate nozanga omuyaaye ng'agamba nti akajja bakamuwadde mu bokisi n'ogamba kakati ze sirobera mwanziga. Amaze okutula ddiiru era nga Kasozi wamwetegefu wakumuwaamu ssente. Wazira agenda okumala okukogga. Kati ate kino kikasozi olukigambye nti nina bokisi kinswamye. Ebokisi wagirese teriiwo. Ebokisi twasembyeyo giraba nga yeebikula. Bw'emaze okwebikula setutegedde kiddako naye nga yo yapanawonekana esirawo. Nyate Kasozi yalemeramu obubbi bwali bwasengaawe. Kati ngambye waaki
ngambye waki Kazozi ayiriye ne boxi naye abayayi nabo bazibu kakati ku kyalo kuno tuli ku kikandwa Sawa. kuliko omwana muwala Saala kugamba kiseala gyebaleko nawe gyebali bana isimanyi egwe mwenyini gwe mmanyi obadde obuze mbadde kwasite bakomyewe lwaki tonsala keeka neno nange Saala ndabye sooka olabe figa naye sooka olabe figa enze zemba nzijja okusala kugwe kubanga ova Kampala noonya kirasiyo Saala nga tavuunyuka yeeyongerayo Mwana kano kagalo kanji window kamuyiye amadirisa gonna asigadde tekuli laba engato gy'ogamba poloti namba empale osobola n'ozimba ku poloti gy'oba oguze mu ngatto essaawa kankuleke kamuyiye windo kamuzalaye kale nga tufaayo tuddako ku mabbali eno ogenda okulengera omukyala amanyiddwa nga Namwoya Teddy ku mabbali eno katono okugambe nga ki baluganda n'omukulu ono Matayo olukumyewo nensooka nenaabako kakati Matayo mwanyina yali amutumye wabula bw'akomyewo engeri gyaze n'emmaali ayitidde wuwe n'atereka emmaali n'asooka n'aba nako niye naawe leka Matayo omuntu n'akutuma n'osooka omaliriza bibyo kakati olwo omulamwa guba gukyaliwo naye naawe gogamba oli muyombi buyombi ate omukazi namusanze kati noleeta ate oloza omukazi namusanzeeyo kati ono yamutuuma erinnya lye nga nekweka atya nga sente z'abandi yaziri ayagala naye okimanyi nti mwannyinaze omukazi akwekweka wali azirya nga tayagala kati bagambye nti waliwo ayala sente nga tayagala ate siko yali ewoze ntono naye atawera sente z'abandi nyingi fane ku mmere yange nawe nze fane ku mmere yange nze nkutumye gwe toleese bye nkutumye katogo kange eziwantunga samusanze ate naye tusooka oyaganya ebyobwereere mee toyagala gikolerera akirako abafu mu kwagala ebyobwereere baluganda sebayombaganye balina kye banoonya kumbe Matayo yafunye emmaali Matayo mu kufuna emmaali asoosa giteeka waka n'asooka gye ewa mwannyina nagendala nkolako kyensobodde bannange nkyali muvubuka kakati Matayo akyali muvubuka akyesaasira mu byokola ye Namwoya Teddy omukyala bokisi yange nakomyewo nayo naye kira kyembadde mbuuza nina bokisi yange nakomyewo nayo naye nagenza okuva okunaaba nga sigiraba wagikutteko olina omuduuyo nange olina gw'olabyeko wano ng'agenda ne bokisi nokimanyi oli mulalu naye okimanyi ng'oli mulalu Matayo tekirabadde okuguka we kigenda nze nakutumye nekye nakutumye tokireese kati otandise kumbuuza bibokisi byo bya bokisi nze manyi ebyo ebibokisi byo ebyo okubuuza bokisi olonkoze musango baasi abiza bokisi zo n'agala nokulabiriza bokisi zo musigo obadde wantumye oba nsiba kukuba okutunulira kuba bayitawo nti oyo gundi yayiseewo leero ayiseewo nakino sikia kakati nze nsiba wano okulabiriza gundi nti gundi ayiseewo nakino gundi ayiseewo nakino ndiraba n'ebitankwatako ojja kwanukula bulungi nze sooka onyumize mbulira bulungi nnyo bye nakutumye bw'obanga obireese naye nja kwanukula ebokisi bagibbye ani yabbye ebokisi nago yamuyaye n'akatale ebadde yakafunye kakati obudde bwa kiro bano baluganda Namwoya Teddy ne Matayo kakati Namwoya Teddy anaabako obudde kiro ani yatuute bokisi amala okunaabako eno netandise ebyasigala by'amajini ye sinema egenda maaso mala okunaabako oluggi lweggala lwokka ate ku supiidi ey'omwanguka ani oyanzigalira alinga amanyi pulogulaamu yange nti mbadde mmaze okunnyuka byenkola oluggi lweggadde lwokka simanyi babe bano bamedifuupi baakuno omuntu naye alabye n'abayaga baakuno gwe nkucwa kuliko abayaaye kuno bano bankucwa baluswata
nobeerawo ng'oli ku bwerinde kati ani agadde oluggi lweggadde naye ku supiidi eya yiriyiri era oluvannyuma lw'okulingiza nga talina kyalaba kwe kudda munda egenda maaso firimu eno ebyasigala by'amajini kati ku mulundi gwaliwo teyalinda kumuggalirawo ogenda okulengera nga bokisi eri mu nnyumba ye yabadde eggalawo ne yeeyingiza ebbokisi kakati bukya ku makya ye Matayo nannyini naggo ye Matayo akeera ku makya asobole okujja ogenda maaso n'okuleka nga anaabanaabako ku maaso ebokisi gye yabadde alowooza nti baagibye ebokisi yeeyingiza yokayoka ewa mwannyina era neeruggala bokisi kika kyeyo amaaso oliganaabira wano wansi ku muwogo buli ku makya yaligenda maaso n'okunaaba amaliiso eby'omuswaki tomuwoleza tanatuuka nnyo myaka gisenya kuba yagambye akyali mwana muto kati ate mbeere mukyala atengule omuswaki limale n'okuggwamu ku mazzi wano imanyi waliwo andaba kwegamba enkola yo nenenali nerigwamu ne ku mazzi awo bwe limaliriza okuggwamu amazzi ne lizaayo taapu limaze okuggwamu amazzi ye nannyini naggo tannaba kumanya kye yalonze mugagga wa kumudiima nnyo bokisi ye yabuze gyebale saba mugyebale nga liyingira firimu yino egenda maaso ebyasigala by'amajini nga limala okuyiwamu bulungi nnyo alina kateni eringanga eyalwanako ez'eruweero wamaliza n'agwako wano omuntu agenda ayiribe n'olunaku lw'okukikandwa kuno kati ate tulabe ekiddako okukyusa amaaso ng'eri wali eyasamye firimu eno n'etandika bokisi ye eri wali eyasamye nabadde manyi Kasozi yabbye ebokisi eno era n'ekiro kyonna kyonna saagirabyeko Kasozi azze ddi n'aleeta ebokisi eno wano eyasamye bulungi simanyi oba erina kyenoonya oba nedda tulaba ennaku eziyiseewo ng'ebokisi eno tenamulamerera kugikwata gitwala ewa Kasiri John Bosco kati aba akyali ku bokisi ate mwanyina n'amuyita gwalina erinnya ebbi gwatayita Matayo gwalina erinnya ebbi terisalikako lireeta ensisi gwe toyita banga bakuyita tongamba nti wakazuukuka tongamba nti wakazuukuka era mbadde naakazuukuka mbadde naaba ku maaso mwana wange wewadde emirembe gy'otalina mwana wa kitange tomanyinako toli munju yakika kuno kulangira webaka obudde bw'oyagala ozuuka obudde bweweeragala olinga ng'eyalabidde nti nowebaka mu nnyumba yakika bakuwa obusika gwoloze bakuwa obusika ne bakuggyako kola ennyumba gy'oli tomanyi nti batuusiza mu mirambo kali bw'oyagala nkulente nedda omuntu oba wakufuna sente n'ogenda ku mukago ozifuna sikiya yakeddeyo okweba omunaye tannazifuna oyinza n'otuukayo nga neyakedde ku makyata nabazifuna kimanye eno ennyumba ereetebwamu mirambo saa zino omuntu afa nze tebasigala beera wali wange kuba kulangira n'okulaga obulungi ennyo engeri ekika ky'ennyumba mwosula ennyumba etuukiramu mirambo nze ne bwefa wali ewange era basooka kunteeka omwo kati gw'olowooza olisula mu nnyumba y'emirambo myaka ki emyeka gy'osuubira okugivaamu kati wuyo abayombi wakuno kakati maama nyabo n'abayombi wa kuno Nalugambo obadde ogamba ki Nalugambo nina okukugamba paka olwona nze sobola kuvaako yamutuuma amannya ye Nalugambo ye maama Aida ye n'abayombi wa kuno otegedde okyasuubira kuyiga naye bw'olivaamu ezo entondo betukumanyi gwe n'abalangizi basi kati nerya n'abalangizi lirye ye Nalugambo ye n'abayombi ye n'abalangizi wange eneyo kasuwa ebigambo byo simanyi oyina kasuwa ddiiru manya nina puroguramu gwe kimanye nina puroguramu obuze bwa senga ffe bwakulemeramu kakati azze ng'amuwa ebisumuluzo
agenda tambulamu ye Nalugambo yamutuma Nalugambo lyasinga okwagala omuyita nawe ndaga kati alina gy'alaga nendoza nsubidde nti oyinza okwagala kyayi nekuletera ekisumuluzo kati ndowoozamu nti oyinza okwagala kyayi nekuleetera ekisumuluzo ekitegeeza nti bw'omala kyayi tegeka ekyemisana nsobole okudda nga weekiri okufumba si kizibu naye mmere tugimu mufumba ekyo kibuuzo gwe kukwangwira gwe kusiika busiisi sisobola nze kukwatira ku mmereyo luli we wazanga nfumbye omuceere wagamba kweyeza kawo nyombese Nalugambo alina mwannyina naye beeyigga kakati bonna bali ku ttaka lya kika omukulu omusika yasula mu nnyumba ey'ekika etuusizibwamu emirambo naye nga ye Nalugambo yasobola okuyiiya alinako we yazimba akayumba ku kika ku nnyumba ye ku ttaka ly'ekika era si wala nnyo n'ebijja era Nalugambo yo yavaawo eyeeyongeddeyo kati agenda okudda nga ebadde yasamye ebunidde n'ekiki ekiri ku bokisi eno kyokka ekikusasa gwe bw'oyagala ogiggula ne bw'oleeta oba tanka teyeggula gyo egenda okuwulira waliwo yakolola mu bokisi mulimu akolodde netandika okwebikula enago yebikula lindako toyasama tagiwadde kadde kubikulwa n'aleeta essuuka n'aginyigako ereme kwebikula kati we yalonda ennaku omuyaye waakoyera n'agamba nti kati ennago ngitadde bokisi gwe beera we nakujja azizaayo ennago gye yagijja saagala ebokisi agizizaayo ye bokisi eyasama ye bokisi emala n'ebunira kakati omuyaye newankubadde yabadde ateeseteese ogiguza kasozi yakizuula nti si kirungi Nalugambo ajja eno kumbe jajja yono gwe bamugambye amwekweka abadde ajja okunaaba amaaso n'amulaba gwe babanja n'alyoka aweta yali esente z'ekibiina buno obubiina bw'abakyala ku kyalo kakati kuno ku Kikandwa kuliko ekibiina eky'abakyala egenda maaso kibi nnyo okujja okubanja omuntu naddala ng'ozze kubanja naye nga yasoose okulaba ekiba kiddako kiri kisuka ne mu kikomando naye era musanze tali we yagenze dde okulima bannange omuntu naye alabye nazimwewolera ono abakazi bandi bubi addayo obumbe gwabadde azze okubanja yasoose omuteekako eriiso kati bw'asoose omuteekako eriiso n'atandika omubala mpola yono kumbe yesaala alingiza bulungi agenze tawoneka kati Saala kyava ayingira mu nju gwe badde bazze okubanja n'afulumayo assaako kufulu agende kumbe ne yazze okubanja yazze n'akakodyo yategeera nti amwekweka nimba naye sente nakuwaza akwekweka naye mbadde sikulabye nkulabye ng'okutta akadomola lwondabye ng'ogenda n'abamaaso n'oweta olowooza ompita musi ne kati mpaamu ennaku bbiri abakazi bannyonnyole mukwano sente genda zireeta awo kyokka sente z'abandi ze walya nnyingi Saala mpulira nkooye okwo okupalapalanya kutokuleeta mu sente z'abandi abakazi beetaaga sente balina ebizibu byabwe bagenda okozesa sente sikia yenna muwoya Teddy yaziwola Saala gwewola ositamye omubanja oyimiridde kakati gwe yawola asitamye lutalo nnaku bbiri zokka bano empaamu ennaku bbiri nze ngenda kuleeta sente esente nja zireeta kumbe ne oli kasaba nga nti omukyala akwekweka alina ekizibu kyakwekweka kati yazze n'ekikomando ono bwe yaleese ekyabarasha oli ayise nakyaba Vietnam ne basisinkana anyingiza ne mu kibiina simanyi nakumanyi baasi yakiyingira ayagala era bazimuwola ayagala kati kwe kusoma essaala ey'okwejjesa lwaki yakiyingira ye Nalugambo wuno akomyewo bannange yali saagambye mwannyina bw'omala okunywa kyayi ofumba kamere
wabula mwanyina olwamaze okunywa kyayi ebya kamera alabika nga atabifuddeko kumbe ne mwanyina alina ebyamuyiribisa ng'ebokisi gye yeerondera. Nalugambo ng'ajjayo simwaya baasi eno egenda maaso okuva wali eri mu bagosti taito. Kale nnyabo munnange mbadde nsaba kunsonyiwa ssente zo ziruddeyo go ge mazima naye mbadde nina omukyala gwe nkyajjako ssente ze munnaaye naye mbuka ssente nkafunye nkaleese. Esente za kibiina esente Saara yazirya kyokka ate tayagala kusasula awamu n'ekyo ate ye ze yali badde awaayo tannaba zireeta. Nedda era si zonna kubeera kubuzeeko omutwalo naye era omutwalo nkyagugenda kutuuka kuba nange mbadde sizirinaamu. Kati ono ava kuŋŋaanyakuŋŋaanyeza abalala zo zimaze okgendayo. Abakyala bano balina obubiina ng'omukulembeze bwe yabagamba nti abakyala bakole obubiina abaami babuyingira obubiina obwo. Kati abaami balina okubujjamu ki esente batandikawo obusako obw'ekibiina obw'okubyalo. Wendi wennyini era ewaka ndi mu luggya sikulimba si luggale lwazizza oluze. Babanja bamubyusa emyala abasinga bamanyi obudde bw'alina okujja okubanja n'olunaku alumanyi. Bw'ayingira ennimiro tayagala vaayo afuba nnyo okulaba nti kale kamwekweke luzibe enkya banaafuna engeri gye babyogera. Eno egenda maaso ekutuusibwako MK Video Center era nga nagambye nti ogisanga wali eri ku Majestic Plaza level ya kutaano edduuka namba 8 abasuubula naawe agula akamu tukwagala era nga naawe ayagala okubeera agent ow'ebina Uganda bino okuva mu kitundu wonna wooli kuba ku 07 10 10 55 so nga etteeka ly'ekina Uganda nga bw'olimanyi lyo lisigalawo talina genda maaso nakuba mu kopi genda osuubule. Kati eno ogisanga wali eri ku MK Video Center level number 5 edduuka namba 8 ku Majestic Plaza. Buy Ugandan, build Uganda. Kakali tudde eri Saara abanjibwa kyavajja n'alukonkona kumbe engeri gye bamubanja gyebale nnyabo naawe kyebali aze ne kaswiki munenze kwetondera ku biri bye nagambye musimanyi nina akabina simanyi kinadde ensaaga ekikulu aliwo yabadde yanyiizizza edda nolowoozaamu ng'olaba wakola ensobi olese n'okizujukira nti wakoze ensobi nojja weetonda kumba ze ne kaswiki akanoonya ku ssente ezimubanjibwa kubanga bamugambye ennaku 2 neno mbadde nayinira byenjagala okugamba wendi sina kyamaanyi mugamba mutya gye tuli mana yensonyiwa ebibaawo ebyo kale bano ne baba banyiiziza goba ogudde mu timing enkyamu nakusonyiye edda ensonga enkulu kasitoze kasitoze ne weetonda kati kyogamba kimu kinaggwa tewali buzibu nina obuzibuzibu sikia tunudde nga mu mikwano gye nnina awo nga yegwa ayinza okunnyamba wulire peesa eryo peesa nsinga ne ku mikwano nze nno nsinga ne ku mikwano gwasinga mwana ana era gwasinga mwana mutwalo ago ninako emitwalo 3 yo batoni ku mitwalo 3 alinako emitwalo 3 kale ekitegeeza olumba njagalayo 27 kyokka nga ate ngenzo kizuula nga yegwa agenda okunnyamba ekyo tekiriiko buuza mitwalo 3 ogaye emitwalo 3 iye 27 kati kwa 27 awo twala 2 kankuweeko 2 olaba otya kale kola 25 manye nti nonjiriba ne giri ebiri egisigaddeyo okungenda ziku sikia ono yazirina essente yakava erubuga nzikuwe iddi nti atuyingire mu nju nzikuwe kati Saara byonna byonna ebidirite abamwetegefu okubimaliriza kubanga akimye essente abakyala nga baggalawo gwe somanyi waliwo andabye bayinza okugamba yayingiddewo ogusajja saba emitwalo 25 ng'agenda azifuna agenza afune emitwalo 25 egitaliiko kubuuza Nalugambo tudde eri Nalugambo bamutuuma amannya mangi n'abalabirizi Nalugambo n'abalangizi n'abayombi
Namwoya Teddy kati avanyava ladies and gentlemen tunula wano eno siye box ya matayo ani yabadde agibye ekyana kya nnyabo kyagambye box yakyo ng'owo obuvunanyizibwa yayagala ogisaanukula ne bw'oleeta ennyondo taata nga teyeesaanukudde tudde ewa Saara ekyo kiwedde ndowooza kati ŋŋenda ogenda onadda dirya kudda w'oyagalidde oli wadde mbogenda genda kati ate sente esente muve kwata najjayo 10 sebagala bino biki sente 10 ate tubadde ebweru twayogedde ku sente endala ebweru wulira abayaye kino kiki bayibuli yekubya emizimu wulira olaba kati wojidde ebiseera ebisinga mba mwoyo kati bwe mba mwoyo nze nebyenjogera biba mbyerabidde sibitegeera kati olabika wojidde onsanze mwoyo akati nabino byonna betuva okukola wano mbikoze ndi mwoyo kale sebagala omanyiira tewategedde sente zinagambidde bweru sente nagambye emitwalo 25 aya gwogenza okulaba ng'eno enju sikia okola okubeeramu omuntu aw'omukazi emitwalo 2 jjukira buli kimu kiwedde wangamba oli mugagga empale oli musimanyi poloti engato poloti oli musibe obanzibe sebo tojja kumanyira alo lukaga amugambye ne bino bye tukoze byonna bambi onsanze mwoyo mbadde mwoyo onguziza kivira toba nesikagala ngomanya awo onguzizza ki naye tova sebagala nigwomanyiira sebagala tugambye emitwalo 25 yajjayo 10 yamuwa ovanga ku nsi ovanga ku nsi oli sebagala ebiseera ebimu aba mwoyo kati kiba kirungi nnyo n'omusanga ng'ali mubiri naye bw'omusanga mu by'omwoyo nebyemukoze byonna aba tabijjukira kakati Saara okutoolako kubadde kuwedde nti 25 bwe nteekako 3 gye nnina egya 28 kubadde kwa kunoonya mitwalo 2 kyokka agenda ovaayo bamwe simanyi n'olukumi oba yajja nalwo oba yalulekawo oli sebagala amanyiira amusanze mwoyo kyokka ate n'abayombi namuyombayomba yenna lugambo yenna amuyomba yenna abayombi yenna muwoya Teddy origino names egenda maaso kakati yabadde yebeereddemu yagenze wa sebagala ng'amanye yebeereddemu kumbe sebagala ye yamubeereddemu yamusanze mwoyo akubamu obufaananyi bwabwoza buli kimu kyonna kyonna kyawedde kyokka bambi yamusanze mwoyo wewali obuzibu awo kati oba alina kuddayo amusange mubiri tewali amanyi ngenda kuwayo emitwalo 2 sikia akona akakodyo kakola abavubuka mukakwate omuntu kiba kirungi n'akusanga mwoyo era nona n'omuyigiriza nti kati mubiseera weetyo olina okunsanga mubiri Saara eseta sifunye atya mba mwoyo kati mba mwoyo oluusi nebyenjogera mbyerabira sikia kati olabika wansanze ndi mwoyo ne bino bye tuva okukola ondabikira ng'eyakatuuka sibitegedde nabitegeera tuva ku bikiye bannaye oli omwana sebagala amanyiira sebo mu mwoyo yamusanze aba ali mwoyo kaali tuli ku kikandwa tugenda maaso efirimu eno ekutuusibwako MK Video Center ku Majestic Plaza level number 5
edduuka namba 8 tuli ku Uganda kyaffe Agosti Title Production Igwe Creative Management Group a movie by Eunice Igwe Namwoya Teddy y'omu ku bazannyi okujja mpozi ne Dominic Sebagala era nga tugenda maaso kati Sala alina gy'ava asisinkana Kabali Kabali onjagazaaki kumbe gy'ava bimusaze olaba bulijjo bano bakunoonya naye nga sina engeri gyekulaba unagenda muzanyira ku baana b'abendi gwolabika obirako pale bw'oyambadde nfanako bw'ogatagattamu ebizibu gy'ava asanze oli ali mwoyo kati Kabali kitegeeza nti yagwa mu mbi Kabali yagwa mu mbi kiyambye ne waba nga tewaliwo waba bandaba Kabali yasigala yeekubako nfuufu alo tugenda maaso kulwakuba tewaliwo yali alaba naye nga ye Kabali kyamuyisa bubi nnyo kumbe yagenda okujja nga Sala aliko ebirowoozo gy'ava yali alina gw'ava okusangayo ng'amusanze mwoyo tugenda maaso eyo nga tuvaayo ow'omwoyo kati simanyi obazze mubiri simanyi yamusanga yeegolola kumbe Sala abadde ava eno tokyakola Sebagala tokyakola ate nkolere ki abenkolera tibansasula basi naawe ate sofunangayo omulimu ewala gwe kyogamba ofunanga yawalala katoli bwakuluma kyogamba togenda kuddamu kukola bakamu otulo awa nze okola amaanyi gange ne bagatwalira obwerere ne bakamu otulo mbadde njija nsanze ka Saala wayi bwe mbadde nzija nsanze ka Saala kansindise kabadde kanyiivu wakadde kabambwa malaaya basi era obwo obuwala obumanyi bukola gwa bwenzi sikira Sebagala okuba kadde kava wa musajja n'akayisa kirabika omusajja abadde akayisiza bubi kubanga engeri gye kabaddemu akakambwe muno kava eneewo badde ndowooza nti kava wano naawe leka ate naye kummanyiira tonjiwalanka ezo kategole sizikwana ezo kategole nawe sizikwa abakazi mulabye okagambako tokagambangako ageza kiyeggwe simanyi kyekikuleese abakazi balabye ate abakazi tukuume ekitiibwa abaana ab'obulenzi bano abamu balina engeri gye bayiwa bannaabwe lanka Matayo wanyi onvuddeyo kulikayo nvuddeyo ogamba otya okunoonya sente z'ekibiina mu bakyalo kiyita kyangu bane ekino kisusse era sigenda kubeera muwandiisi wawundi eddako olimba kirina kikunyonyedde ne nga ngenda kuddala eti onfumbire ku mmere nkomewo ndye kasita okumyoma ngubutya gwobudde olabanga obutyana tebwagenda tebabeerangako mu ddiba limu naye nga maama ne taata y'omu koleke bokisi gyobadde yogerako ebadde efaanane so koleke bokisi oyo owagirabye simanyi bokisi nabadde nze nagivuddeko dda mbadde nagivuddeko yonga efaanana eti wadde wagivuddeko naye nga yo yabadde efaanana eti kasonda ssatu yansonga 3 ya bulaaka okimanyi mbadde nyija nensanga bokisi ku kkubo ebokisi okimanyi nti gisanze ku kkubo naye nze gisitudde ngikomezaawo ewaka lazi kujayo bokisi eyo kibokisi olese kya waleero gwe waŋŋambye bokisi era nowumbuuza simanyi waye ku mutwe sikia kumbe yabadde akyasuuliddeyo wabiŋŋambye si gwe waŋŋambye naawe naye naawe nabayombi sente zigenda okunsasula alwadde agalangirekeyo era ate oddemu kukagana ate bwa obadde nyini nkubanja kakati ntuuka okubanja ogambe musimanyi bokisi gye babbye yabaddemu sente zigenda otunda simanyi onsasule koze kanyireetere ddala okitunda onsasule naye anzise wisi nalugambo onzise eruwa yiyo naye baabo bawa baaki naye naye baabo bawa baaki kalakala n'ekibokisi kati ekikukazakaziza nekibokisi ng'ojja okalakala nekibokisi okalakala nekibokisi okalakala nakyo kyaki tewaŋŋambye nti no kikyo kati nanyini kyo kumbe yabadde akisuddeyo n'afuna enkumbi yawulidde omuntu akolola mu bokisi omwo ebokisi yeggula yokka yeggala yokka
wabula ne bwe batuma ekyalo ekiramba mugigule temusobola giggula bweba teyagadde. Kabali ajewa Sebaggala ow'omwoyo. Baba Munywanyi kiki munywanyi Zukusereti kiki? ningo zukusereti yakoye nnyo. wakoye nnyo. Gwe. Ano mbadde nkuyise tugende tukole. Kola. Mulimu ki? Anti Kironda badde atuwadde akalimu. Kati Kironda badde akalimu kugenda kukuula. Ayo walaba Kironda empisa gye yatwisa. Ojuke twasembayo okukuulira Kironda oyo. Kironde n'afuuka Kironde ekyavaamu Katonda afuuke n'ekisuule ate amala afuuke Ekironde ate afuuke Ekibuuka. Saagala Nze sisobola kugenda wa Kironde. saagala kuddamu kugenda wa Kironde. Kibuuka ya Kibuuka, Kisuule ya Kisuula, Kironde n'Kironda. Kakati genda okole sijja kukola wa Kironde. Obuyimba obwo bwatunyumiranga nnyo mu buto. Kisuule ya Kisuula, Kibuuka na Kibuuka, Kironde na Kironda. Kakati Kabali ave wa Sebaggala. Tuli ku kikandwa. Batugambye waliwo abasajja basatu abagenda okugula amajini era ne bagula amajini gabwe mu nkola ey'okugenda maaso n'okuleka nga bafuna ssente era batugamba nti ssente baazifuna wabula mu kuzifuna baasobya amajini. Wanyero wadde ogenda muwala ki? Ambe njako awamu na Kimera. Akumbe musoga mba njako awamu na Kimera. Kakati Yesebo. mbadde nyina akalimo kenfunye mbadde nyala tugende. Kalimo ki Yesebo? Kalimo kikoyenda tuje. Nga obimanye bya. Kale baba. Nkale baba ndiwo. Ndiwo. Ndejo wadolaga. Kale baba. Baba ndiwo. Tuida kuja. Kati musoga ndiwo kanye ndete embago ndiwo. Kati jabadde atwala Sebaggala katwaleyo omusoga tebakubye enkumbi awo balina kye banoonya. Sijja kweteekera bokisi. Ebokisi eno omuyaya yeerondera ekizibu. Abayaye bukyanga balowooza nti buli kyotama omaya omuyaya alina omuwayi abayaye balina akaswamirizo ssebo. Buli kyatamanyi yakibalamu omukisa. Naye guno gwo gwasusse. Kati guno gwavudde mukisa nduze ne gufuuka ekisiraani. Kati asazeewo ebokisi eno si kaaki. Kyokka abadde agisuddeyo ate laba Nalugambo bwakomawo nayo. Kati kangiziike. Batenda bokisi kumanyira naye leka ngiziike. Ndyoke nkola ebirala bwe kuba kufa bwavu kanfa obwavu. Bwe mbaze mbadde ngenda okufuna mu bokisi eno nga ze zibadde zingaggawaza kenfa obwavu. Nadde nkyakugamba nti batugambye abasajja abagenda okuleeta ebyokoola bagula amajini wabula bagafunamu essente naye nga bw'omanyi nti n'ebyamasitaani bino birina obukwakulizo bungi bagasobya era mu kusobya amajini ago bannannyini galeeta amajini gabettira wabula mu kusigalawo gasigala tewali agasaddaakira. Kati kiki ekiddirira? Gali awo gataayaaya butaayaaya. Kati mu kutaayaaya bino bye bimu ku byo kati ng'akyaziika. Kumbe Kabali ayayala laba omuyaye bwateekayo awe yawe aziika bizibu bye. Kumbe Kabali alengedde waseba omuyaye eno yebeera seefu yo. Alengera waliwo aziika emaali ate nagambye nti omuyaye kyalaba tamanyi agutwala ng'omukisa gw'obugagga. Kabali n'asooka abala. Kati eyo erimu ebisodde eyo mwana seba kino kikyali kye kiva kijja okutugaggawalako nawe kikwate emaali yonna nekiziziika. Kati gwe tebakutenda babbi naye Kabali ngenda kulaga obubbi. Ngenda kulaga obubbi. Oli aziika bizibu bye. Kabali alengera baziika essente ze. Yanguwa naawe omalize sente zange tosaako ttaka lingi.
sente zenyenda zijjayo ate gusaako ettaka lingi Kabali bwawoza yanguwa Kabali nga gabadde ono aziika kujjako bizibu Kabali alaba bwayingidde obugagga aziika okwejjako ebizibu Kabali alaba bwayingidde obugagga lirabe bwe limankuula amaaso gwoziike olumala okuziika bw'ati Kabali simanyi kigenze Kabali n'asooka abala kibuliddeyo abala Matayo abuliddeyo naye sebaba yayemumanyiira gwe okwate seefu mwotereka sente yonna ogiziike eno nga ffe tukera wabakironde kubakolera mu nnimiro ne batulyaza amanya n'otulyaza amanya gweolina ne sente z'oziika mu ttaka siwe wano another one from Ghost Title Production is Kireka Muka Video Center sirina nkumbi naye sente tesobola kunnemerera kutakulayo newe wali badde ogiziisenga ntaana ng'agwa ku bokisi seba omuyaaye abadde asimbye maali kiki kye bayita omuyaaye kiki omuyaaye kyalemererwa kiki omuyaaye kyakulekera egenda mu maaso ebyasigala by'amajinni twala tulabe kyekiddako twala tulabe erinnya lya firimu eno kiki kye litegeeza seba omuyaaye aziise sente nga nze Kabali nkulaba nkulekere sente ng'ajjayo emaali Kabali nga yeetikka emaali gwe Kabali mubaavu ng'avaamu ng'atandika okwebalira mu balandiroodi ewa Sebagala yalekeraawo okwonoona amaanyi ge seba olima olubimbi baate obulimidde 15,000 ate gwazunga n'ebibokisi mwana ate niyo nimbwa goyini emaali nago yazika nsanze Matayo ng'aziika kati waba abadde aziika mulambo mulambo ki naawe nesokulinde bokisi ki ey'ensonda essatu ekyo nakyo kibuuzo bamunongezezzaako kisaanuku naye nga tikiso Kabali agamba okumanya omuyaaye abadde aziise sente ze ng'ataddeko siiru agezezzaako n'okugisaanukula n'egaana kati nga yeesaanuka ono lwagikwatako katini ne yeesaanukula efirimu ekikusasanga ne bokisi nkalu Kabali n'agisaanikira kwerondera ebyokola naye omanyi ng'otuuse okwerondera ebyokoola omanyi kinterekeyo munda nja kuddanki bewaani mu nju yaani ingiriza ebyokola ani gw'oyingiriza ebyokoola kumbe ne Sebagala mugezi alabye temuli kalimu ani gw'oleetera ebyokoola awaka teeka yiiri eri ogende abayaaye babba naye omuyaaye abba n'ekyatamanyi abba n'ekyatamanyi tekina nekigenda muyamba kati ng'alekaawo mu maali adde amanyi agudde ku nago ekibokisi munnange ng'alekaawo bokisi Sebagala ng'agenda mu manju Sebagala ng'ava mu manju agenda wulira bokisi ekonkonna yagigudde nga tewali kirimu efirimu yiino Ghost Title Uganda Inusu Igwe director kati luli yagisaanukudde ne yeesaanukula leero ne bw'oleeta ennyondo 1,000 teyeesaanukula kali akakodyo akeekengera eraba ebokisi eraba ebokisi eraba ebokisi eraba ebokisi eraba ebokisi eraba ebokisi yino eraba neetemya netemezza Sebagala agirabye eriko eriiso amaaso kitunula gwe jangu akimu ekibokisi kyo kiriko amaaso kitunula yakubira Kabali jangu wakati batenda ono wekasanga tyokuba n'eriiso eri temumanye bokisi wano Uganda wano people wapi eri bokisi temumanyi muliiso agenda okutuuka nga yegutte
ebadde yeesaanikidde kakati Sebagala ajja alaba ekisaanukudde box eno Kabali ali bukubo okutuuka okujja okulaba box Kabali tannatuuka wa Sebagala Kabali tannatuuka bulungi wa Sebagala naye nga box yino yeesaanukudde enkalu ayagala olingiza mumanya ayagala nnyo lapa Sebagala Sebagala Kabali yazaako ebyasigala by'amajini kitundu kya kubiri gye tuba tusisinkana alo kyakubiri eyatumye amannya yendi walana ate nga Eunice Igwe ye mutesiti ye mugasigasi ghost title nakola ku byobufo tugenda maaso era nga Eunice Igwe director of photography Kato David ne Mulani Sozi executive producers produced by Eunice Igwe ndi walana Ronald n'abeera assistant director era nga director omukugu omuwokutiko ye Eunice Igwe tutandise ne Nalugambo ndi walana Ronald ne Namuwoya Ted bebe oluganda Sebagala Dominic Tomusubwa ne Magala Emma bonna ku lutimbe ebyasigala by'amajini Kasirye John Bosco Tomusubwa Jetandikide Watoyi bamisa bakunyamba tugenda okulaba Kabali aleeta ekikumi kiki box mumize mukwano gwange box emumize box walabe box emiro naye gwe wali olabye box emiro muntu oba weekubya box nikikwata ninkitwala nakulaba Matayo ng'ozika ekibox nenkibayo nga ndowooza sente kimize Sebagala bavuga mu abaaki naye mwabaki kuzika ki ate kati gwe wado zikulayo kyaki kati wategedde nkiziika gwe kyekyabadde kikuzikuzaayo nabadde manyi mnaggo bako sibimanyi nze sibimanyi abyeganye ku ssaawa zino kati abyeganye ni ku box nze sina kimanyi kikwatagana ku box ne box sigimanyi tomanyiira Mwana Matayo oboganye ngende kino wacha imanizi Mwana Matayo oboganye ngende kino wacha imani Matayo walese ekibox ekyamiza abantu Matayo goma amanya kyona agamba abekyalo Matayo omwana wabandi bamumise Matayo kati n'abayombi abaddewo ng'awulira Nalugambo biki byayogerako ebyo kino kibox nawo kiwasidwa n'okomyawo wano nti mbadde manyi kino ekibox kiwaleeta awaka wano Sina nsobi neja tombogolera nze sina nsobi n'emu zinali manyi ndeeta kintu ky'amaana wa maama kati ombogokera kati gwe wagijjawa ojukira olunaku lwe wantumiwa omukyalo lingene kati ojukira olunaku lwe wantumiwa omukyalo oli gw'obanja sente mbadde manyi bwe nali nkomawo nalonda ekibox nga nze ndowooza noze naggo ngenda okulaba ekibox ekiro kyayuuya kyogera kifuluuta kati bwe nakiteekaawo ojjukira nasooka nenzira nendowooza nti bakibbye nekanga kiri mu nnyumba kikolola bwe kifuluuta kiri muli kyegolola konze ku makya kengenda enzeka ekibox tuwawukane ekyegula kati nova mu kwogera yimukirawo nkole ki byonna by'oyogera tebirina makulu bagenze kukuwaabira waleete box bajja gamba wagula amayembe era bajja genda ku poliisi ate amapoliisi emanyi amayembe bajja genda ku poliisi abagambe yatutte ekibox nze nkimanyiiko nja kubyegaana gwe weekaliza bwereere mukogenda onoonye box y'abandi erina omwana w'abandi nkubira ku nnamba eno talina na ssente nno beba oluganda ye Nalugambo nendi walana oyayo kwesiruwaza nze nziika emaali ebeerenga maali etegeera abadde alowooza nsobola okuziika ssente mu ttaka ndi ampita zolo ampita kataala ekyakimuziikuzaayo yakakiraba akifunemu yatalina simu yajerege eriwo talina simu naye ng'ekibox kyazadde dda taabu yazadda okugamba muno akasimu tekalaba naye atereka naye baaba wadde oli baaba wange netonayingira myaka gya ntondo kekubeera okukulima kiki ekikutondoanga ngikasimuko tebakwatagana eyo nga tuvaayo kakati Kabali ku kyalo kuno yeyalabyeko era Kabali yeyabadde agenda maaso n'okulabika nga yalowooza maali efirimu etandise the return of ejjini lyebuweekola ebyasigala by'amajini
majini bagagula bannanyinigo ne gabettira kati ebyasigala bye bitandise okubanga ebitandise okubaako bye bikola abajja ebokisi nejja nemwetega maaso kabali ateekako kabali atandika abeera nga aliko yingira emabega kumbe bokisi eno kati etambuliramu Ssebaggala yamira Ssebaggala mu kitundu ekyasooka ebokisi yamira Ssebaggala mu katundu akasooka efirimu yiino MK Video Center Majestic Plaza level ya 5 kati agenda atofuluma eno ate agwa eri Ssebaggala ye kabali oligino ajjukira ebokisi ya mizaani kati Ssebaggala oli eno nkwita ojja otwala ekibokisi kyo ozungire eno Ssebaggala ndeka nakulabye ng'ogwa mu kibokisi. Nakulabye ng'ekibokisi kikutwala Ssebaggala olabika tolina muntu nviiraako ddala. Ntawo tugende. Nedda. Olabika toli muntu nze Ssebaggala nviiraako ddala. Hiya. Ssebaggala ono muntu. Ssebaggala si muntu. Ssebaggala ali mu bokisi kati aba agenda. Asanga Saala kumbe Saala abadde akutte ejjambiya ali ku diiru eyaki kabali yamutomera n'addamu n'akwata ekyokulwanyisa kye. Ladies and gentlemen, eno firimu yiino Saala ng'ayitawo tugenda maaso. Ebyasigala by'amajini the return of ejjini lyebuweekola abaagagula gaabasaanyaawo kale baasigala tewaliiwo agenda maaso nagasaddaakira kati go gaasalawo gagende nga geesaddaakira kumbe gwe tulabye akutte akasaabadde tagenda kuwaata mmere abadde ajja wa Ssebaggala okumwesasuza okuva lye yamukolako ebintu ng'ali mwoyo kyamukola bubi atuuka okusanga Ssebaggala nga taliiyo kumbe Ssebaggala si weewa olutemya lwe ennaku zino. Ssebaggala wa lutemya lwa bokisi nnyo. Ssebaggala si wa lutemya lwe. Ssebaggala wa lutemya lwa bokisi. Ladies and gentlemen, ng'amunoonya amuleetedde ekiso amwesasuze kwekyo ekyaliwo. Saala ono yategeddeko nti Ssebaggala wa bokisi nnyo egenda maaso. Ghost Title Uganda a Kingston Production Kireka Igwe Creative Management Group olwomanya Yunus Igwe ye yakutem ekina Uganda kikino ebyasigala by'amajini ngampo n'alyoka Sseba amaliriza n'angamba musimanyi byonna bye tukoze abadde mwoyo teyabitegeera abadde amuleetedde akawaata abadde agenda kumuwaata kyonna kye yali waase Mungu yakimanyi naye nga kyemmanyi Saala kyabadde agenda okuwaata akimanyi mbadde ngenda kumuwaata Ssebaggala kyalina omukisa nti simusanze naye era naamuwaata olulala naamuwaata oluddako Saala ng'agenda kumbe gwagamba okuwaata si wa lutemya lwe oli wa lutemya lwa bokisi nnyo. MK Video Center Majestic Plaza yefulumiza neeno kumba no wa bokisi nnyo abadde amulaba kati guno gwafuuka musambwa. Ssebaggala obadde ogenda waataani wakajja okumpaata n'akakuwaata yewe omwoyo kati yali wa mwoyo nnyo kati ate wa bokisi. Ebokisi eno yamira Ssebaggala era kati Ssebaggala ku kyalo kuno ali kuno ataayaaya naye nga musambwa. Bokisi yamwesaddaakira yiyo. Tugenda maaso ne firimu eno ebyasigala by'amajini kitundu kyakubiri bwegira n'emuwanda n'afuuka ng'omuntu wa bulijjo era Saala gw'abadde asse okuwaata yeetaagaddemu alivayizinge egenda maaso kina Uganda kya leero mbadde ngenda muwaata bannanga awonye
mbadde wa kumuwaata kumbe ne Sebagala ategedde nayagala muwaata ate Sebagala kati muzimu bakama ba Sebagala kati balala nnyo bali mu bokisi omwo abavaayo gy'abadde agenda okuwaatira agenda okuwulira waliwo ate ebikuba biyita n'amannya ge azze awagadde akamba asoose genda wa Kimbowa ku welding Kimbowa n'akayisaako welding bulungi nnyo kumbe Sebagala wa box nnyo kati musambwa yamulabye ng'abadde azze okumugira box ye nejja lengere box mu bbanga n'atamya era bw'omwana akola emirimu gyayo naye ne Sala nenuuna nemunywamu omusaayi kakati ekiri ku kyalo kuno bitabuse oba amajinni gaagala ki mpawo amanyi kakati nga tuvaayo tudda ku Nalugambo yenna muwoya Teddy gano manya mwanyina yagamutuuma aline mwanyina Matayo ndi Walana Ronald original names kati baba tambula kyebava bagwa ku munna ndi wano mujebale ngamba ire mumbuzeeku mujawa mugamba muti avye tuzira kodi imwe ino omuntu gwonnoonya mbadde n'omuntu gwe nnoonya simanyi oba omumanyi ani oyo munkobere kabali mwidi kitya nsobola okuba nga Tidi kabali nyinza musanga obaire omwenzeemuku kabali oyo kati ng'akoba mbayo mazeeko ennaku 3 ku 2 nga timubonaku kiboneka aziraku wabula nsobola okujja n'abamu noonekezaaku aye mukuba noonekezaaku mwenda mwansasulayoku tikyayenda Walagi nze nwa bia kati tikaali wa Walagi edo grade na divaamu nwa bia oba mwenze nje mubanonekezeeku mulina okunsasula ecupa ya Igo ekola tikaali wa kirasi da Walagi mu kirasi da Walagi yavaayo ye Musoga tugenda maaso ye Muna kadinga abatwala dino dona kandikole aye tikayenda Walagi mbakobeire tikayenda Walagi abamusuubiza ya Igo asobola okugenda maaso n'okubalaga kabali kubanga kabali yali amumanyi ye Muna tugenda maaso eno nagambye olaba ebyasigala by'amajini ekitundu kyakubiri era ng'olina omugave mukiibi Uganda okuva wali eri mu MK Video Center Majestic Plaza level ya 5 edduka namba 8 nagambye gwe boyagala obwa agent kuba ku 07 10 55 so nga ate bw'oba osuubudde sinema eno tolina kugenda maaso nakulika ng'okuba mu kopi kimenya amateeka kopi zisigala za MK Video Center Majestic Plaza kubanga yensibuko y'ebina Uganda bwe bakwata ng'okubyemu kopi munange gy'onaabimalira si wangu ate ng'ekyo tuba tetukyagala kyovola tukikwewaza oleme kikola kakati kabali ono kabali wano kabali wasula naye kabali kati ensaagi ekengera okuva lwe yaziikula boxi Matayo gye yali aziise ensi kati agyekengera olwabalaba n'asooka ayingira kumbe abaleesaako ni wano waaba kabali wano ni wano waaba wano waaba naye nga taliyo kajire ku munimiro oba azirayo kiboneka agire ku munimiro aye nga ano waaba obulimo bwe bwakolakolako oide ayinako obulimo bwakolakolako kiboneka agire eyo idamufuna yaboneka agire ku munimiro ayi bano akantu gira musasule nje kati ngenda kusanga olweggulo wali mu koona mwikoona tonimba kyali sobola kanteme kale ekyamuzye Busoga okujja ku kikandwa kuyiiya Yo kimanyi erizonto bulijjo
tugenda maaso ngaita konkonye gwe novaawo n'okonkona bukonkonye naye bwe oli musiru omuntu n'akuleeta yita konkonye kati gw'okonkono kyomanyi otya nti n'okonkona weewuwe omanyi bano tebayombe balina kye banoonya baba bakyayomba n'avaayo Kabali wano omuyombera mwawapangisiza ye Kabali alina olugezigezi n'obuzukulu bwako ate gwonoonya ekiwano gombe tebakwatagana ne Matayo ganda wange ebintu bintabuseeko bizibu bintabuseeko kyekindeese badde nsaba ondagirire ku musajja oli gwe wagamba box gwe yamira kati mbadde njagala olagireko nyiza tonyiiza oli osinikirako ebinya Kabali munyiivu kati nekisinga okunyiiza Kabali ennyo kulowooza nti yali avumbudde mali y'omugagga kumbe yavumbula ebizibu by'omugagga omuntu ensonga ki nabatunuulira butunuulizi okiwulira omala genda nalyoka nnyonnyola mama munayinza ebyammwe nali sibimanyi kakati bwe wagenda nanyinyonnyola kati ate ekizibu kizze kati awakati twebaka tulina ebizibu kwe kugamba tukunoonye otutwale ewa mukwano gwoyo gwogamba box gwe yamira wangisebo osaba oba olagi sikiya Kabali kyojo nesimbako bwotyo ngo nesimbako bwotyo wangi mama mwabagula amayembe ate munayi mwabagula amayembe gammwe muyinza obutanesimbako ewange we munaye Mr. Kabali batusonyiwe tusaba kale tubadde tusaba gwatwalira otutwaleko eri omusajja gwogamba gwatwalira box nemulya ezo embeera si nnungi ninawe Kabali ate gwe siri jona kikuba ekiyigwe nze ku busungu bwenkulinako wansuula mutaabu gwe nali manyi ngaga wadde oyasama ate gwe wulira obusungu bw'okugwa mu bizibu ogobyawo kisajja kino kuba kyantama alo naye ate ono yena nnyini misango nati munaye yena nnyini misango ate tubadde tulina okumunoonya naawe gisitula era bwe tuba tugirabye box yagenda ogisitula kubanga yena nnyini byokoola mwagala muze kumwemalira ensonga zammwe kati muzeemalire kakati omanyi Kabali ayina entondo kati mubyemalire munnaye ate oboze ne guganda gwo kankuleko oyogere naye ate oba nzitanjagalawo kati omanyi baaba leka nkuleko oyogere naye munnaye ate oba nzitanjagalawo alo nerivaawo kumbe Kabali ayina ensonga ze liweddeyo wama muwala wangu wetuulireko wano ekyakoze entebe ennene mu mulyango kutuuzaako bantu banyiriranga mmwe Kabali naye yali badde ayina ensonga ezaawo owaye ze yali agadde okwekolerako Kabali ogwolaba alina omusaayi ate nga gulina misuwa gwetaaga otambula kati mwana wamubadde ogamba ki omusajja gwatwala nda tutwaleko ewomusajja kati noono n'agonza eddoboozi nanyini box ajagala no gye yagijja eyo nsonga nnafu iyi kati obwedda ne bwempogana kati kumbe emboggola tomanyi nti mukowaali wanjo n'atutwala mpozi obadde alina byogamba kumbe abadde awunze waliwo obadde oli nze olaba nze ewaka mbeerayo obwogu sikiya oyo abeera eri kuno kwangu ya nsonga ekitugatta mmere nabisigadde baasi ekyoba oyagala kyonna bwetuvaayo eri kuwa omusajja nga omaze tutwale wa box tukomerawo waka oba sityo nga tujja enewu alo ekyo kintu kyangu nnyo ekyo kintu kyangu ate nze ndi muntu mukulu nsobola n'okujja ewu ulira Kabali bwe bamugondezaamu kamaliriza ebya box omusajja era n'omutulaga nze ebyo byonna byonna nze sifudde kati nga mugamba ebyo byangu nze ndi nakula naawe obudde obusinga tumwetaaga kalubiri kale kalinga abantu abawala budde obusungu tebeetaaga nnyo ne babakalubiriza kakati n'ekiresa okukalubiriza ekikulu muganda we oyo bw'atunula atunula ng'eppeera kati bw'atunula n'atunula ng'eppeera nange banno banyiiga kakati okutwala tekirinaako buzibu okuva bw'ogambye nti tujja ssula eyo Kabali kati muyite nakomewo tomugamba bye twogedde Matayo jangu naawe ate w'omugambira bye twogedde mujja kwetwala ate ekyo nakyo kindeega kati Matayo ng'akomawo ensonga ziwedde tweyaza yegwe senga gwe okuzaala gwe nnyoko yali badde azaalirako ekitaffe eri senga situlya ku kyalo kuno alo kakati ono alina okuba omuko naye mu mbeera ya bukambwe gwe seba ovanga ku muntu gw'obadde olowooza nti omugjeeko ennago kumbe omugjeeko agazibu Kabali ng'ayingira
on condition nti bwe mmala obbalaga I have to sula there or you sula to mine. Osulako ewange oba nsulako ewuwo. Beba n'abagenda. Kumbe oli ali ku mugezi namuwoya Teddy ag'obuzaale. Agati notwanguwemu ne banaye no twanguwemu ndaba obudde naye nga nnyabo mwansasudde okujja obbaleeta oba nze muwamanyi nnyo dugezigezi na ntondo waye muleke mulese naye obudde namwe musevinge ku nedda musevinge namwe ku budde tulina okubaako bye tukola ebirala kadi ng'abaleeta olaba eri ennyumba ate temusibaawo 100 nti asobola otuukayo bwe muva kweyeddako wewase bagala tutuukidde ddala ffenna kati tetugenda ffenna gw'omumanyi kati ffe tuna owaaye gezigezi ng'olina oguli mu 9 sikiya wansasudde okujja wano oba nedda nze mbagambe mugende mujja kunsangawo kale sebo ku kyeyalabako tosobola mugamba gende wase bagala n'atuuka oba olina kyomuna amale notegeka 10 azaafunyiriza ddala mala otegeka wano 10 kyo kiweramu nyinza n'ogamba 10 nga kyetaagisawo 8 oyinza okujja nga wategeseewo 10 naye engeri gye baleetamu bano baweetaaga kutandika na 8 yakoma wala sebagala mugezi muzibu aimini kabali tatuuka wa sebagala egenda maaso ebyasigala by'amajinni tulaba kitundu kyakubiri ejjini ly'ebuweekola the return yena muwoya Teddy ageeka kati nga bajje wa sebagala naye sebagala ono yafuuka muzimu oba omusambwa ogukolera box eri simanyi oba bano bakimanyi nga bajja weeyongereko eri oba kati okebereko eri bagenda okujjanga waggale ewa sebagala tebalina kye basanzeeyo abendo enkola ya Buganda nnyo okonkona kusoosowaza nkola ya Buganda nga bakonkona nenga gye bali abeenu waaye mpola mpola eka kati anaawulira atya kati nawano bayomberawe anaawulira atya nga tetukonkonye omanyi obukookolo bugeyangana kati gwani agamba okutandika ebyekibokisi nze senga nyimiridde wano munoonya ebyobugagga bye mutaakolerera wali olowooza kati olonda kyekyo nze n'akasana kanyo kyanyala kwegendera baba bagenda ne waba waggulawo naggulawo n'afulumayo bayambe mu kinnyabo mbayambye ntya kale namwe mugyebale gyebaleko sebo naawe mugyebale gwetunoonya tulina nno gwe tunoonya omwami oyo kati tunoonya omwami oyo kyamuteresa waliwo omukwano gwe alina ekyeyaleeta n'amuteresa kabali sebagala mbu bamuyita sebagala gwe yateresa ekintu gwe twagala omanyi sebagala oba munoonya abeera wano kati munoonya sebagala oba munoonya abeera wano nedda sebagala gwe tunoonya yegwe sebo era bw'oba yegwe tweyanziza okukusangawo kaakati munaye tutuukira ku nsonga wulira firimu kabali oyo alina gye yagwa n'ekibokisi n'akijjayo n'akireetera mukwano gwe kati nekimumira kati ogwe nekimumira yamirani nga nze abeerawo kati ate kyamirani nga nze abeera wano tebana baleeta yamira oba munoonya kati munoonya gwe yamira oba munoonya nze tunoonye bokisi ge mazima kati tumuyambe tugimugyeko bokisi kubanga erina ebizibu bingi era bulijjo kigibbirira mukimanyi nti no kabali abatomeza kabali ali wali alingiza naye bamala bagamba nti olyoka owulire firimu muzajja ng'ayingira munda njiwegwe oba era olina giwo ye nannyiniyo kubanga nze era sigisobola ajeegaana mangu kakati tweyanziza ssebo ffe tugenda nga tabaleese nga kakaaba nga mugenda mu magamaga mulina ebirala bye mbadde mwagala nedda ssebo taata sebagala yafuuka ekizibu abagenda na bokisi sebo mbadde mmanyi ku 8
Kabaliya mulaba ng'avaawo. Evaawo gye yavaawo Kabaliya neguka. Bakira tulaba ennaku ezaali zisoose okutuuka ku mukulu ono we yakwatira bokisi agireetewa Kasirye John Bosco. Amakulu obwedda tulaba flashback oba kyekyaliwo nga tannakwata bokisi eyo gireetera Kasirye John Bosco. Byonna ebyaliwo byebyo. Kati bwe bagijja ewa Ssebaggala n'agikwata ajja agireetewa omugezi ono nannyini Mandwa yaba akola ku bokisi eno. Wano etwatandikidde firimu ekitundu ekyasoose ebyasigala by'amajini. Yagimuleetedde jjajja kye kino kye nagambye mulimu omuntu Mera nebase ngendo wuli akwatako. Wakwatako n'ogoberera bokisi nga togiraba n'owawamuka. Oba kitegeera jjajja. Ekintu kimazeeko emirembe. Omuyaya yali alowooza azudde ennago kumbe yazuula ebizibu. Yali alowooza afunye ennago. Kikyo. Kumbe yali aleese ebizibu ebiteebereka. Kakati ne gwe baagireetedde bokisi yasoose ne mumalako amagezi. Bokisi mpaawo erabika nga ya nsonda 3. Ye bakira bokisi kika kyeyo ejaamu omuntu. Byonna byali byampuna. Kyava agenda maaso n'okubikula bokisi eno. Yo yanagambye nti MK Video Center Majestic Plaza level ya 5 duuka namba 8 osobola okufuna sinema zino. Era ng'ofuba okulaba ng'ofuna sinema ey'ekina Uganda ng'eri mateeka. Era nga tokkirizibwa genda maaso nakulayika ng'okupa mu kopi. Oba okugisa mu kompyuta yonna oba mu duplicator ng'oyagala okuzaazaamu kopi endala. Ekyo kisibya era nga kikwasa. Genda suubula kopi mu bungi bw'ozaagala ziggwewo ogenda okole order endala ku 070 10 55. Eno gye tulaba giyita ebyasigala by'amajini. Tulaba kitundu kyakubiri. Kasirye John Bosco yakulembedde abazannyi Namuwoya Teddy Ndiwalana Ismail Ssebaggala Dominic okuva mu Ghost Title Uganda, a Kingston Production nga kweri, B Squared Film Production okuva wali ekireka be baleese a movie directed by Yunus Igwe. Ng'ogamba eno toolabe. Ngeje nyina kujja ku kintu kino. Neze kino kimazeeko emiri. Kati jjajja gwe baakireetera yakikonkona n'agezaako kiggula ne kigaana n'abaako engeri gy'akiringiza omuntu we yayita okuyingiramu n'abulwa. Ojja kuddamu. Bwali w'amajini yagamba kati ojja kudda. Malo kitwala empewo zikifuuweko. Tegeddemu yo. Nja kuba nkubuulira. Kyonna kye naaba nkitegeddemu nja kuba nkubuulira. Kati gwe ky'oba okola kiri kimu. N'amugoba. Naye kola kimu. Kola ekintu ekyo. Erabira akasente. Akasente kange otakeerabira kubanga bino nze by'onnyingizaamu mbiraba bigenda kuba biwanvu. Senakindi byandiwanvu okusingako biwanvu ne bisoolooba. Kengende mala okugyekebejja wennaakoma n'abakulu batandikiraawo. Ayina abakulu. Kati oli yawulira nga yeetikudde omugugu era yadduka asanyuse. Ye Kasirye John Bosco tugenda maaso. Ng'asitula kintu kye ng'akireeta awaka. Wano twatandikidde firimu bwe yabadde etandika ekitundu ekisooka. Yasitula kintu kye ng'atwala mu ssabo. Muzibu nga bw'omutegeera azini Kasirye Bosco owa bulijjo gwe tumanyi. Si ye muntu eragowa ekibokisi n'olowooza nti ajja kiremererwa okuggyako ng'olemereddwa sente zaakugambye. Naye awo ensonga oba oziwawaabye awantu awakakamu era aweesigika. Ng'akiggalira kati bakitenda obubokisi bwakyo. Wano wekizze waliwo abakulu ne bannankulu. Alina amayembe okuva ku kato paka kulisembayo liri erikyasinze okuba ezzibu.
kati kyonna ekiri mu box omwo tukibale nti bamaze okiteeka mu komera, kiyingidde mu komera. Kati nga bayise olunaku lumu Muyaya yakute box n'agitwalayo gye balina gikeberera mu bufunze yagituteeruzira bagisalira omusango. Wabula yadda wano n'atandika okwiraliikirira bukyanga anoonye ennago ne zireeta Nalugambo Namwoya Teddy original names omujjukirako mu sinema Nkuyanja. Ng'atu otudde ng'alina ebizibu ebingi. Y'omu ku bakyala be tulina ab'ebina Uganda kati abalina experience mu kutuusaako ebina Uganda. Ava mu Ghost Title Uganda. Ne maama newankubadde akatebe wakasikira oba wakagula katuulako kiki ekikakuteesa kukuba buli omu amanye nti wagula akatebe. Gye wanakutumye byagenze bitya jjo? Bye birowoozo by'osanzeemu neebuuza ekibokisi omusajja anaakikolako oba nedda? Era nengenda ne box. Yaŋŋambye ntwale box n'engitwala. Kati amunnyonnyola biki ebyabaddewo? Talina kyeyagambye? Talina okujjako yaŋŋambye nzireyo olwaleero. Nze mbadde saagala kuddayo. Ekyo kiveeko. Kati omuyaya atyayo ye yatutte omusibi we tayagala kuddayo. Ate era nga bulijjo abantu balina enkola. Bw'amala otuusa omusibe ku poliisi n'amuteeka ku allocation taala kuddayo. Kati omuyaya tayagala kudda ku allocation kulaba gye yatutte musibewe. Eno biveeko era situkira mwoge. Olina okugenda maaso n'okusooka okuzuula kituufu kiki ekyabadde mu box era yo yakuvuddeko. Ojja kudda wano ng'ebox yakugoberedde. Eyinza okugoberera n'otamanya. Ndi walana. Nampa ssente zo. Oba badde amanyi nkimanyi nti mwali mu bbanga liweze nga ssente yazitwala. Kati ekirungi waliwo oko n'akasente akagudde mu nsawo ayina ndi walana gwe yalima naye emmanga eri ewa muzeeyi Kigozi bwe musisinkanya ngambye nkuleetera akasenteko nenfuna essanyu n'eddembe n'okukakana mu mutima ofunye esente zigenda okusasula agenda okola ku box. Ku bizibu byennyina. Naye mama ku bizibu byennina. Weesasule amabanja. Kati olinga ng'agamba kati omukyala bamuwadde emitwalo 4 azzaako omutwalo kubanga abanja mwannyina 3 naye ku bizibu byennina weesasule. Ziwooma munnaye ziri mu nsawo. Kyemmanyi tojja kusobola kunsasula leka neesasule. Yeesasudde. Bebe nana tolowooza mu ebyo mwali saagala kuddayo. Ddayo kasase ndizo zifune. Situka. Genda olabe ekibokisi wawe tutuuse. Tudda ku meere Ruzira. Kwa location. Ku meere Ruzira. Gye baasibira ebokisi. Ate no banamugumu kubanga kusibira ebokisi yoyo kasirye John Bosco. Akeera ku makya alinga muzimu mwennyini ye takyali mulogo. Yafuuka mandwa. Akeera n'asenyaamu enkola ey'ekirogo. Osanga omusajja oyo ku kyalo bw'atyo nga keera n'akwata akati n'asenyaamu. Omuyitanga wala. Enkola yennyini eri yennyini ey'ekirogo. Asenya. Ye yakoze ku ky'okusibibwa bokisi. Tetumanyi oba bagisalidde omusango egenda kwapa prison. Tetumanyi oba omusango gukyaliwa. Naye katulabe. Egenda maaso. Kedde kusenya. Ebokisi bagimuwadde jjo n'agisiba. Tugenda no maaso. Kasirye John Bosco ye yakoze ku ky'okusiba ebokisi. Atunuza ddogo. Takyali mu lugo kati mwennyini ye ddogo. Emisambo gyamuwetawetadde omugongo tegukyategulukuka kati gulinganga katego. Gulinganga mutego. Ekanzu yokayoka n'ogimwogererako ewuwo tosula ku olwo. Kati budde bwakumakya. Ono alina okugenda okulaba omusibe gye baamutadde. Oba alina kusalirwa
oba agenda ku bbeeyiro naye bw'aba agenda ku bbeeyiro ovanga kukusibwa ku muntu ne bamweyimirira nadda ebweru ekiba kiddako oba okimanyi egenda maaso. Batumiddeko mwena abaamatira ebinayuganda n'abawagira firimu zaffe ezaawana e Uganda. Ekintu ekyo nno kyemukola kya bode nnyo. Kakati nga tanatuuka kukomera omusibe yakedde ku makya ne yeesumulula mu kkomera ayagala kuwulira ku kabugumu gye baamusibidde nga baataddeko ne kufulu zonna. Agenda okulengera eyasibye ebokisi efulumyeko ebweru eyiseewa firimu kina Uganda. Bokisi gwe nasibye ani akedde okusumulula? Bajajja be banafu gwe w'amaanyi mputu kuyisa mmandwa maaso kiki? Omanye eri abasibe batalina kusibira mu bukomerakomera, ekyo njagala okitegeere. Naye omusibe bw'abanga tasobola kusibirwa e Uganda wane mu luzira oba ogenda mutwala kikawuga abeeno ne baddamu ne bakonkona mwebali. Abeeno mwebali, ab'omu bokisi mwebali, ab'omu bokisi mwebali. Wulira kina Uganda. Ovanga ku nsonga ezitunuza Kasirye John Bosco ng'omuwambe. Ensonga ezisobola okutunuza Kasirye John Bosco ng'omuwambe ezo ziba zifuuse namulanda nga mabeere gambwa. Kakati ensonga yonna esobola okutunuza Kasirye John Bosco ng'omuwambe eba efuuse namulanda nga embwa mabeere gambwa. Mu bokisi mulimu engalabi, mulimu buli kimu kyonna. Kakati bwe kibanga bwe kityo bwe kiri. Ekiddako nja kiraba. Sinakindi bw'oba wasobodde okwesumulula bandikutwalako kukomera eddala ng'ojja kunnemerera n'akisitula. Nyala okutegeeza kyamumalako amagezi ekibokisi kino talina naye kimu kye yakikozeeko. Mwe muli munda omwo musigale omwo. Okuva bwe kiri nti mumenya ekkomera ne muvaayo kubadde okuyisa amaaso mu basiba abakuuma ekkomera lino babatwaleko mu kkomera eddala. Omusibe agobeddwa teyeetaaga kusibira ku district level, yeetaaga kugenda ku national level gy'aba asibirwa. Kakati ate yaleese omusibe wuno akeera okujja. Emuvi yiino ebyasigala by'amajini, ejjini lyebuweekula the return. Wasibye otya jjajja? Mulungi nga bw'ondaba. Gwe wasuza otya? Jjajja akasente nkaleese ekitali kibi. Kubanga okusuubiza n'otuukiriza nkola ya bulungi. Zimala kubanga nti zituukirira kye zaasuubiza. Naye noffe situkwata ssente nga situnakola. Ogira okalese magezi gatta talina kye yakoze tayagala kulya ssente. Wabula n'ekyoba onkolera kiri kimu. Kati ky'oba onkolera situle bokisi eyo. Kumba agitidde. Agitidde wulira. Jjajja ate mbadde mmanyi bokisi ogenda gikola kate era nziremu ngisitule. Ngambye eki? Kugisitula jjajja ky'ogambye. Ky'oba okola. Nze ndagira gwe okola. Jjajja ngisitudde. Ekitali kibi. Ye jjajja kitali kibi. Kati k'ogisitudde. Kati k'ogisitudde?
box ogiraba ogiraba nga gwe wagirese kumbe magezi gata tasobola mugamba nti sijasobola nagyetoloola gikwate ogikwate gitwale funa akafu akaziyivu wakafuna akafo nga kaziyivu kandi banaakasaka simire wakagisimira wakagiziika wakavaayo komo teeka omwo bw'omala vaayo akitenda tasobola mugaa nti no nze gansusseeko agamajini agali omwo gansusseeko wonna wosanga ensiko oba wa kakati simanyi oba nga kinaakola kubanga ekintu ekyo kye bamugamba yali akikozeeko kale bambi kabali ye yagiziikula naye simanyi singa tewabaawo omuntu agiziikudde ebeerayo era gwe we wagisibidde mu mayembe go mu majini go g'omanyi agakyasinza okuba amazibu ensonga emegga kasirye John Bosco nabagambye dde banene naye leero emumezze kuyisa mayembe gange lugaayu twala kintu kyo ng'amuwa n'enkumbi agenda agisimire kumbe talina kyagikozeeko oluvannyuma lw'ekizuula nti tasobola kubyetantala tugenda maaso ne firimu eno August title Uganda Kingston Production B-Square D Film Production MK Video Center Majestic Plaza level number 5 edduuka namba 8 twala ebintu byo sijja byetantala bajajja bonna bonna box ne bayitamu n'eryoka Yesu mulula kuyisa mayembe gange lugaayu kuyisa mayembe gange lugaayu kuno we kuba kuziika kwe tugenda okulaba omuyayi yali alonze naggo laba bwemufuukira leenya taabu ng'aleeta maali eyali emaali ng'agironda efuuse ogubokisi ng'anoonya ogwejjako egenda maaso agamba kimudirika eyiganga n'abantu beyiganga awo mbaagala nnyo mwebale kwagala sinema za bina Uganda kimukola kya bode nnyo omugava abatumiddeko abantu beyiganga bantu beruwuuka bantu be Musita Bulanga n'ebitundu ebyetooloddewo bantu bebuwenge Kamuli n'abantu ababeera okuguluka street wa manager Ronex Movie World manager wa Busoga mbaagala nnyo n'abantu b'ebbaale mwenna naddala mmwe abazijjaawo ku Tonez Video Library nammwe mbaagala nnyo wabula mbakugira ogenda maaso n'okuleka nga mukuba kopi mu bina Uganda tusobole okuzimba omulimu guno nga gulina gye gulaga tugenda maaso ne firimu ebyasigala by'amajini ekitundu nga kyakubiri kye kino kye tulaba agamba ki chairman waba Vijje Shaukanili nawe nkwagala nnyo siza kwerabirako Abbe Abbe videos muganda wange Abbe nawe ekyokola kya bode nnyo kati tugenda maaso n'ekina Uganda nagambye olina omugave mukiibi yatudde era nga yakutuusaako mukulu ng'agenda maaso kuno yava ne mu kuziika n'atandika okubinikira omanyi olulimi Oluganda lugagga yava mu kuziika ettaka yabinikirako libinikire ate nga bamugambye kibadde kirungi okusima ewala bwe kiba kinyanga kiwanvu kisingako ku ntaana kyekikyasinza okuba obulungi leero yaziika kabali taliiwo nga yakamala okuziika tannaba nakutuuka gy'alaga tugenda okulengera ebokisi evaayo yokka nedda kungulu n'okwesaanukula ne yeesaanukula simanyi oba yeesaanukuza busungu oba bulumi akakodyo kitegeeza tekaakola
kali tudda ku jjajja w'emmandwa ze bayisizaamu olugaayu si mulala nnyo era bw'osanga Kasirye John Bosco tomuyitako yoyo mukulu ng'aleeta bitege bye amaze okuziika jjajja ate omuyaaya akomyewo omuyaaya era akomyewo era aleese ogubokisi gwe wano tandaba musawo bukyanga mutenda Kasirye John Bosco sebo leero luno asanzeeyo ekimumegga musawo taliyo fumbiye yiino ekitali kibi bw'oba ogizizza muzukulu abadde yeekwese omaze ye jjajja okikoze nga bwe nagambye jjajja nga bwe waŋŋambye buli kimu kiteredde jjajja nga bwe waŋŋambye ekitegeeza ndi kati beera mugumu teri kigenda kuddamu kukulondoola sikiya era ogenda kubeera mirembe ewakaawo kumba alimba kyekisinga musawo amine nene ate kakati olwo ogenda gwe weekozeeko omuntu maze okola kumbe gano malya nsimbi talina kye yakoze oho bwoti bw'okoze musawo 10 mbadde ngikomezaawo kale tunaddamu ekitali kibi bwe tuba tunaddamu naye simanyi nga bw'onajja nentegera nti yegwe ntonansangawo enkumbi ono ogikomezaawo bamaze omuwa assurance that was more than assurance teri kigenda kuddamu kusumbuwa efirimu eno egenda maaso kituufu tewali kinaamusumbuwa nga ffe abalabi twalabye nga talina kye yaziise ngomanye enkumbi eno naye eyinza okundeetera obuzibu engeri bwe kiri nti yeziise ekintu ekyo ekigoberere n'agikanyugayo enkumbi gyeyagwa ebokisi neevaayo bulungi nnyo jjajja teyamanya taagala namanya wabula agenda okumala okusuulayo enkumbi bannyabo ne bassebo mu Luganda ng'ebokisi gye yatutte baziike eri ku mulyango gwetemya Kasirye John Bosco naggwamu bannakogga bukozi tufudde firimu yiino fe abalabi twagala kulaba gye biggwera iba nange abeeno nfudde kodi alo kakati jukira takirinaako magezi bannyabo ne bassebo Kasirye John Bosco ajula kudduka 10 yono gwe tulengera bulijjo gwe muwaana John Bosco Kasirye kyava aleeta ejjambiya abikuleko bulijjo mumuwaana bulijjo mumutenda John Bosco Kasirye asigaza linnya naye ssebo ekimuwangula kiba kitya bokisi yino nkalu okugibikula ng'owedde abakonkona sebaliimu ayagala kulingiza bamulo bamubuze Kasirye John Bosco bulijjo muwaana Kasirye John Bosco simanyi Kasirye John Bosco n'afuuka Kasirye John Bosco ebokisi yamulya tudde waakabali gali amagini ogavaako gasuse kabali abali wano buli eyalaba ku bokisi batugamba nti tebinaggwa tulinde ekitundu ekyokusatu ekyebisigala by'amagini era tobisibwa ze mbadde mukiibi mugende mwemuke mugyegulire ekitundu ekyokusatu ebyasigala by'amagini kye tuba tulinda mweraba